omumyuka wa president mu Tanzania omukyalo oyo Samia Suluhu Hassan yalangiridde nti abadde omukulembeze waabwe yavudde mu bulamu bw'ensi eno ng'ensonga ze yawadde yagambye nti due to heart related complications nti abadde ayina obuzibu ku mutima ekitali kikyamu ekyatafumbye bufumbi kubanga kimanyikiddwa ku record Magufuli abadde ayina ebizibu ebirwadde by'omutima era abadde atambula ayina kye bayita pese togimanyi ababeera epima omutima wadde abamu bagamba nti yafudde COVID-19 jjukira nno era COVID obunafu bwasanga mu mubiri gwo oluusi kwa capitalizing kwatandikira so oluusi COVID yasobola okutta naye nga akusanzeemu ebintu ebirala ebibadde binafu kugamba nga teyakutandisi ye yakutandise najja n'ayongera bwongezi kubikubaddemu naye nga mbutongole bali kye bawadde nti afudde mutima tesobola kutegeera oba ddala badde ayina COVID kati ensonga lwaki okufa kwa Magufuli tekusobola kwawukana kigambo COVID olw'okubeera nti ayinza okubanga mu nsi yonna y'omu ku baasinga okumanyikwa abaali bayisaamu COVID amaaso oba kye bayita okuzalawa so olwaleero alina ebintu bingi byinza omujjukirako n'okusinga legase ye naddala jjukira nina amawulire g'abazungu ge gannyonnyola emirundi egisinga egatunnyonnyola kati okuggyako nga Africa erwanya ennyo ne wabeerayo omukutu ogulwana ennyo okubikka bali naye legase ye agenda kusinga kujjukirwa lwa ngeri gye yakwatamu COVID yamugaana engeri gye yagaana napima embuzi napima amapaapaali napima ensujju exactly nti yaweerezako zi sample yatega banna scientists nti zi sample nga bwe baleetera sample kubanga babaleeta akantu nga katono nnyo ne bakomyawo nti ekyo kirina COVID n'agamba obalaba abajega abo abo bacupuli abo nabaweereza ensujju nembaweereza epaapaali n'omusaayi gw'embuzi ne bagamba nti gulimu COVID kati ekigambo COVID ne Magufuli olw'okuba engeri gye yakwatamu COVID mu Tanzania nti abantu baali buli omu yamuwa nti actually Tanzania kyasukka ku buli omu yeesule n'agamba ayagala yambale masika atayagala buli omu akole kyakola nti waliwo press conference emu waliwo minisita yagoba omuntu omu yajja ayambadde masiki n'amugamba agifulumye mu nsi yawe mu Tanzania era olwaliwo nnyinza okugamba going forward bagenda kukozesa Magufuli ng'ekyokulabirako okwongera okutiisa abantu nti COVID gyali ekyo kirinde naye mu nkwata ya COVID ekirala kiri nti abantu balina okutunuulira yes COVID ye yamukwata bw'atyo n'abalala tumukutte bwe tuti ne bw'otunuulira Uganda oyinza okwebuuza bannayuganda balina enjawulo nnyo y'amaanyi n'engeri abatanzania gye beeyisaamu bannayuganda okubeera nti COVID ebibambulyanga bino tulina bitwala seriously kiyinza okubeera nti engeri gye kyayisaamu ekimu kye tulina okumanya barisaakya balina okuba nga bali eyo beetakula emitwe lwaki abaddugavu akawuka tekaabaluma kubanga okusinziira ku ngeri kukyali mbazungu bali ne mu Africa ne President Museveni okutya kubanga mu nsi batubeera tukola ebintu lwa nsonga ezi nsonga bbiri tulina okwegendereza nti nkugambye nti barisaakya balina okuba nga beetakula lwaki abaddugavu akawuka tekaabatta kubanga baali balinze ntwali tugenda kugwa bugwe nga nswera bonga be bageri ewaabwe yes ne President Museveni nkugamba nti yes bino byonna yabikuwa naye kyatagamba yali tasobola kyogera yali tasobola kugamba nti nina okutya ensonga lwaki yayaayana nnyo put up swinging measures yali akimanyi nti health care system ye eripuwa Uganda wano situwa ntwali tuweza ventilators oba ICUs eziwera 5 nti twabala nti ne bwebeera nga cabinet namba ekwatiddwa COVID bali balina okusalawo minisita kigwe bajja ku ICU bed omu afe omulala agende mu maaso kati gwe nakunkunye data ina kyali gwe wali to standing a chance nga COVID yatutabukira otegeera so it was one of his fears by chance by luck ne tubeera nti abaddugavu kyaka twali tulina immunity ey'enjawulo
kati ba research eri balina okuddayo okwetegereza abaddugavu lwaki tekatuluma, and you don't know mweno covid vaccine ejja oba it could be one of the researches ze bagenda tukolako otegera anything is possible botunyamawanga gaffe the way they do things. Tanzania Magufuli bwaba avudde mbulamu bw'ensi eno katulero tulinze okulaba the kind of statements they are going to make, how they are going to react, because bannamuli bagenda kubuuza very hard questions. One, yafiridde wakuba bagambye yafiridde esi mu Tanzania nejjukira Tundu Lissu agamba ali mu India opposition ye agamba nti alina amawulire nti ali Kenya ndi badde bamujanjabira Kenya. Minisita wabwe n'avaayo n'agamba nti President si mukozi wa ku TV nti alina kubeerawo ku TV nga mulamu ebyo mulimu nga takyalabika. Ani abagamba ni mukozi wa ku TV? Otegeera kati kyabise yafudde. Is it COVID? Bana coming up, bana owning up nti abadde COVID? Bwebeera nti zibadde heart related complications nga temuli wadde COVID, how do you prove to society nti wekiri? Are you going to release a post-mortem report? Doctor releasing teri doctored nti bagizanyiddemu. Alright, bana Flashlight channel Uganda mwebale kutwagala mwebale kwekumira ku mpewo zaffe. Naye twebaza omukama nti nno fakyatwadde obulamu. Kyanako nnyo nti no East Africa efiiriddwa omukulembeze ow'amaanyi Africa okutwaliza wamu. Ogwa tetumanyi musajja gwe bayita Mr. Magufuli, omusajja omukambwe. Batunda okufuna amini owokubiri mu East Africa. Musajja abadde avuga emmotoka n'agamba ekkole no si ttuufu n'avaamu n'agamba ni abadde akola wano. Ne bakucaguwa. So olwaleero wetujidde ne tugamba waaye tulinamu abantu mu Uganda ab'enjawulo abamanyi okwogera ku nsonga ezeesigika mu abo ku mbeera eriwo mu nsi. Ono gwe bayita Mukulu Joseph njogeddeko limu lekera ajja yeyogerera musajja amanye ensonga zino okuzinyonyola obulungi nadda international politics and the local politics. So, you know, mujakoza lwaki every time we normally bring a younger age. Tuleta abana mu misayi muto abakozeko research okusoma ku nsonga ez'enjawulo. So for that reason today we are here with Joseph is going to talk about Magufuli's death and the history of Magufuli and Magufuli as a person. What are we learning from Magufuli's death, by the way? What did Magufuli do? What is all about Magufuli is other than Joseph? Mukulu buza kwa tulaba metri mbuganda. Webale nnyo Rogers, munange Rogers ahebwa. Nze Luchams Joseph. Siyakwagala kugamba Joseph Luchams, sagala gende nnyo ku bazungu be batumanyiza nti first name. Kwa boyo bagamba first name olina kuteeka either Christian oba Muslim name. Nenze eryange ery'ekikali erisooka Luchams. So, abatali ba mulembe gwaffe buli lwe tweyita nti Luchams Joseph bo bakimanyira alina kubeera Joseph Luchams Sam Nsoboga. Hood Kalanda so Rogers ahebwa si ahebwa Rogers batumanyire yemu ku ngeri gye bagenda maaso nga bafuga obwongo bo gwe ate n'okuza olunaku lw'obwetwazo olwa independence nenga n'ebintu ebitono by'osobola okwetwala nti erinnya lyange erisooka liri ekika nga nakyo kikulema. Kakati tugenze okujja ku seeto olwaleero nga omukulembeze wa Tanzania John Pombe Magufuli avudde mbulamu bw'ensi eno. Yakitadde. Tosobola kutegeera wabaddewo ebyogerwa naye nga mbutongole omumyuka wa president mu Tanzania omukyalo oyo Samia Suluhu Hassan yalangiridde nti abadde omukulembeze waabwe yavudde mbulamu bw'ensi eno ng'ensonga ze yawadde yagambye nti due to heart related complications nti abadde ayina obuzibu ku mutima ekitali kikyamu ekyatafumbye bufumbi kubanga kimanyikiddwa ku record Magufuli abadde ayina ebizibu ebirwadde by'omutima era abadde atambula ayina kye bayita peseta ogimanyi ababeera epima omutima so abadde abuyina wadde abamu bagamba nti yafudde COVID-19. Jukira nno era COVID
obunafu bwasanga mu mubiri gw'oluusi kwa capitalizing kwatandikira so oluusi covid asobola okutta naye nga akusanzeemu ebintu ebirala ebibadde binafu kugamba nga teyakutandisiye yakutandise najja n'ayongera bwongezi ku bikubaddemu naye nga mbutongole bali kye bawadde nti afudde mutima tesobola kutegeera oba ddala badde alina covid kati ensonga lwaki okufa kwa Magufuli tekusobola kwawukana kigambo covid olw'okubeera nti ayinza okubanga mu nsi yonna y'omu ku baasinga okumanyikwa abaali bayisaamu covid amaaso oba kye bayita okuzalawa kigambo kya Luswayiri mazalawo era bw'ogenda ku mikutu gy'ensi yonna BBC, Washington Post, Guardian amawulire bagoogera balaga nti waliwo abagamba nti one of Africa's biggest deniers of covid ti omu ku bantu abadde beegaana nti oba covid taliyo abalala nti one of Africa's skeptics abadde babuusabuusa kati ekigambo covid ne Magufuli olw'okuba engeri gye yali yakwatamu covid mu Tanzania nti abantu baali buli omu yamuwa nti actually Tanzania kyasukka ku buli omu yeesule n'agamba ayagala yambale masika atayagala buli omu akole kyakola nti waliwo press conference emu waliwo minister yagoba omuntu omwe yajja ayambadde masiki n'amugaa agifulumye mu nsi yawe mu Tanzania kati nga waliwo agamba nti oli bw'aba ayagadde okwambala masiki agikole ki ayambale naye ng'ate bakitwala bo badde bakitwala bakiteeka ku ddaala nti ate kakimenya n'amateeka bw'oba ojjukira omwezi nga gumu oba gumu kitundu emabega omukulembeze w'eggwanga era ndowooza ye trip yokka Yoweri Kaguta Museveni gye yakoze wabweru w'eggwanga bukyanga covid atandika yagenda ku swearing in ya Magufuli teyali swearing in as such yali balina project gye baali balonkinga ya mafuta ey'okusima omukutu ogwo gw'amafuta okukanya ku ndagaano eyo waliwo n'oluguudo naye ekimu ku kyali kyavayo bulungi delegation ya president wa Uganda yonna yali embadde face masks delegation ya Tanzania yonna okuva ku Magufuli ba bodyguard be ba minister bonna nga tewali yambadde wadde face mask Magufulistic okitegeera kati yali yateekawo embeera era yali yakola statement nti emyaka egijja mu maaso amawanga gonna gagenda kujja wano okugula emmere nga bejjusa lwaki bo economy yaabwe baagiggalawo ye Magufuli so Tanzania bo tewaaliyo wadde ekyogezaako nti oba kulwanyisa covid era ale on ffe gye twatandikaawo mwezi awo ng'ogwa April ojjukira nno tuggalawo mu Maachi April May awo bo baatandika na mangu ne balekerawo okubala abaali abalwadde simanya kubala bakwatiddwa balwadde bafudde ne babisazaamu ne bagamba tewakyali era Tanzania twabadde official statistics zivaayo za covid so olwaleero alina ebintu bingi byinza omujjukirako n'okusinga legase ye naddala jjukira nina amawulire g'abazungu ge gannyonnyola emirundi egisinga egatunnyonnyola kati okuggyako nga Africa erwanya ennyo ne wabeerayo omukutu ogulwana ennyo okubikka bali naye legase ye agenda kusinga kujjukirwa lwa ngeri gye yakwatamu covid yamugaana engeri gye yagaana napima embuzi napima amapaapaali napima ensujju exactly nti yaweerezaako zi sample yatega banna scientists nti zi sample nga bwe baleetera sample kubanga babaleeta kantu nga katono nnyo ne bakomyawo nti ekyo kirina covid n'agamba obalaba abo abajega abo abo bacupuli abo nabaweereza ensujju nembaweereza epaapaali n'omusaayi gw'embuzi ne bagamba nti gulimu covid naye nga bagenda okunnyonnyola nga kisoboka okuba kirina covid kuba covid bagamba asobola okubeera ku ssente okumala ebbanga asobola okubeera ku papula w'amawulire okumala ebbanga tekigaana kubeera bo sample gye baalise nga ddala kuliko covid wadde covid alina ebintu alinamu complications nyingi nti bayinza okwagala okuyita mu bascientist to spread alarm nti mufulumye gundi nti statistics ziyimiridde bwe ziti so ate abantu batya era olwaleero nyinza okugamba going forward bagenda kukozesa Magufuli ng'ekyokulabirako okwongera okutiisa abantu nti covid gyali ekyo kyo kirinde
naye mu nkwata ya covid ekirala kiri nti abantu balina okutunuulira yes covid ye yamukwata bw'atyo n'abalala tumukutte bwe tuti ne bw'otunuulira Uganda oyinza okwebuuza bannayuganda balina enjawulo nnyo y'amaanyi n'engeri abatanzania gye beeyisaamu babuuze abatulaba naffe ffennyini abali ku setuligeyo tekankubuulire mu America tosobola kusanga bantu ngaffe nga tuli bwe tuti nga tetwambadde face masks nze naze ku setting amaze okwekebeza nga simulina mpozigwa anti kati kankubuulire era eyo debate wagitandikirawo ng'akawuka kaakajja makkati awo tosobola kubeera nga kakutte my immune ekyali strong okitegeera nti mu Africa for the most yes Tanzania yo bwetyo bwebadde naffe tubadde tweyisaako ne for the most tetulina njawulo era bw'oba olidde omukulembeze ogwanga speech gye yasembye okukola ntegeeza owa wano era kuba tasobola kukola speech ennaku zino natayogera ku ki covid naye mu speech ye oyinza okugamba implyingly ayinza okubanga ye teyakitegedde naye yatiisizza abantu okugenda okufuna covid vaccine ye naagaana okwekebeza ekyo kyokka ekyokubeera nti tannavayo okwekebeza jjukira nti no yasooka kola ki kwegaana nti tebamukeberanga n'abantu abamwetoolodde ne tugamba bwe kibanga tebamukeberanga katulinde bana eddagala bwe linajja lya covid bwebanga tebamukubanga vaccine jab eddagala bwe linajja kitegeeza yajja okusooka kuki ku layini era awe n'ekyokulabirako nti eddagala liri ki liri genuine tannalabika abantu bwe bakubye eddagala yagambye nti no nange tabitegeera okiraba kaka kikuwa ekifaananyi ffenna engeri gye tukutte nti talina trust olwa covid vaccine ne wabweru nga bayimirizzaamu olwa amawanga agayimirizzaamu covid vaccine eno olwa effects zayo kuba bagamba amawanga agamu nti waliwo bwe bakubye covid vaccine eno neereetera blood clotting omusaayi okukwata jukira omusaayi bwe gukwata bwe guba tegutambula ofa kubanga kibayita chloroform bwe bakuba chloroform mu mubiri tena kyamanyi kyakola wabula okusalako omusaayi oguva eno n'ogudda eno ne gubeera nga tegukyatambula engeri gy'ogenda mu kkoma n'osirika n'obeera nga tokyawulya pain oba ne weebaka kati blood bwe clottinga ogweno nga waliwo ekitolo ogweno tegukwatagana nogweno osobola okufiira waliwo abafunye complications nzoza mu ggwanga yabadde Denmark abantu nga bana ne bakola ki ne bava mu bulamu bw'ensi waliwo amawanga agayimiriza naye nga amawanga mangi gagamba nti benefits zisinga obuzibuzibu obutono bwalabise kubanga buli mubiri nga bw'olaba nti ffenna emibiri buli mubiri gureactinga kyanjawulo covid mwabatulaba tulabeko ne minister of health mwennyini nze katonda nga mubezi wange njogera mazima kaklipu nkalina badidde empiso tiyatuuse nwakubawe nebiyite nebatugamba bamukubi minister of health omulamba nobalitidde eddagala yakunyonyola that is ebigambo bye muwa benefit of doubt yagamba bannamawulire yasika ekifaananyi teyali mulimba there wasn't any video interruption or editing or manipulation ddala empiso teyamukola ki teyamuyingira wabula yagamba nti bamukuba jab nga bannamawulire tebaliwo bannamawulire bebabajja n'ayagala bakistegimane anti nkubuulira ekyeyayogera kiri eri muntu interpretation n'ayagala kistage managing bannamawulire nga weebali ensi yonna ekole ki erabe ne bw'oba wakanyiza ne bannamawulire kino ki stage managed lwaki munnamawulire omu alaga nti ddala empiso tekoze eki teyayingidde ekira ky'oyinza okwebuuza minisita okwegema is a PR stunt olina okwegema nga bwe twagala omukulembeze gwanga yegeme maaso ga kamera olina kwegema ng'oweereza message weegema otya nga bannamawulire tebaliiwo era wali ogamba nti basooke bakole ki balinde kwa kyekyakikola amawulire it is part of your duty otegeera kakikulaga engeri nga amawanga agaffe engeri gye tukwata ebintu bino jjukira oyo empiso gwetayingira omujjukira nti emabegako ye nga omuduumizi ow'oku ntikko mu kulwanyisa covid ate bamulaga mu campaign tayambadde face mask abantu beeri kuli tewali social distancing cut in her own part she has been a PR disaster
of the system. Absolutely. Cho era mawanga amalala yandibadde ya resigninga da nga yalekulira sensi yonnanga BBC Al Jazeera zinaziralenga empisa bweti neta mabali nabasi Katonda ngi Uganda ngeswaza even by the mere fact nti yenge yali akulembedde moto lwa covid ate yaya no gendo okwesimbawo to get a parliamentary seat is also fairly on a part. Bwemberanga nina omuduumizi wange nti nina Major General wange Sam Nsubuga tulwanyisa konyi mu North oshegeera ye division commander of 4th division ekulemberamu okulwanyisa konyi mu North ate tasobola kuwulira nti balonda ba UPDF MP n'akomawo e Kampala mbu ayagala kulondibwa yonge UPP. The other role is more important kubanga konyi bwasala ne ba MP tebajja kukola ki tebajja kubaawo neyadduka misinde nti kati kugamba engeri gye tukola abantu ng'abaddugavu I don't know abantu baffe tebalina bahandola because decision making bw'obeera minister oli ku level president minister buli kintu ky'otekinga kirina okubeera scrutinized nagamba nti bw'okola kino bagenda kivunula bwe bati bagenda kitaputa bwe bati oshegeera naye balina decisions ze batekinga n'ogamba bakirowoozezaako nga bakikola kyobano ze bayita PR disaster ye buli kiseera yeesanga in a PR disaster era minister kankubuulire abantu asinga tebakitwala nga kikulu institutions public relations officer oba public relations manager alina kutuula ku top management oshegeera era minister wa information office yebeera kumpi n'omukulu abantu asinga bawulira kye bayita public relations bakitwala nga fire brigade kuzikiza muliro nti ekizibu kizze jangu oyogere public relations omulimu gwayo omukulu kwe kubeewaza okugwambizibu nti buli decision gyemmera mugenda okutekinga emumala okutuula nga cabinet minister wa public relations abeerawo n'abagamba nti bwe tukola ekyo ensi egenda kivunula bweti nti nga temuna outinga kintu kyonna abeera amaze okiyitamu n'alaba nti tekigenda baleetera buzibu bwe kiba kigenda baleetera obuzibu mugenda kinyonyola muti naye abaawo wano mu Uganda bamanyi public relations bwaba baguddewo obuzibu bakuyita okole ki oyogere nebyotamanyi waliwo ekintu nga tokyakizza mabega ng'olina okubawo kiraka actually in public relations omu ababadde mu PR n'ofuna experience waliwo ekizibu ekijja nenkugamba kati ekyomanyi tusirike busiisi tukireke kiyite mpola mpola kubanga buli kyetwogera kyongera kuyiwa mafuta ku muliro buli kyetwogera tekireeta ango mpya kati tukireke tubeere nga abataliyo kive mu public mpola mpola ekinene ennyo tuleete diversion ekibozibozi ekirala ekiyinza obbawugula naye nga toyina ngeri gy'ogenda kinyonyola so kaakati bw'otunya amawanga gaffe the way they do things Tanzania Magufuli bw'aba avudde mu bulamu bw'ensi eno kati olwo tulinze okulaba the kind of statements they are going to make how they are going to react because bannamuli bagenda kubuuza very hard questions. One, yafiridde wakuba abagambye yafiridde Yesu mu Tanzania nejjukira Tundu Lissu yagamba ali mu India opposition ye agamba nti alina amawulire nti ali Kenya nti badde bamujanjabira Kenya minisita wabwe n'avayo n'agamba nti president si mukozi wa ku TV nti alina kubeerawo ku TV nga mulamu ebyo mulimu nga takyalabika ani abagamba ni mukozi wa ku TV oshegeera kati kyabise yafudde is it covid bana coming up bana owning up nti abadde covid bwebeera nti zibadde heart related complications nga temuli wadde covid how do you prove to society nti wekiri are you going to release a postmortem report doctor releasinga teri doctored nti bagizanyiddemu so kati balina ebibuuzo bingi are they going to re-strategize oshege covid bwabeera nga president covid ali eri nti bali tebafaayo wano abatanzania tukyabakebera ku booda abavuzi b'ebirole but I will inform you tujja kukwata TV eno tugitwale ennaku zino tuyinza okuba tetwayogera ku lwaki kasooli abanakenya baali bamuganye abanakenya mugenda kusanga entalo nnyingi ze balwana going forward lwaki beyond Museveni okukwata oil pipeline nagikyusa ntegenda kuyita Kenya genda kuyita Tanzania
ebyamaguzi byaffe bingi bigeuse tebikyayita Kenya Mombasa biyita Dar es Salaam era bwogenda ku luguudo luva Mutukula kuyita Kyotera yingira Masaka jangwe Kampala traffic erike y'ebimotoka ebinene bitrailer heavy carriers byeyongedde so katulina trade y'amaanyi ne Tanzania emotoka ezivayo nyingi bwogenda ku luguudo lw'Ekyotera Mutukula kyokka ogamba nti bo tebafaayo ku covid neruli ne system wagijjawo eyali ekebera abantu abali bayingira ku Mutukula. Yes, so covid fight yo ogikutootya nti abantu abasinga bagamba nti fe Abafirika tuli ku bwa Katonda naddala Uganda kigamba for God and our country indeed Uganda najano mu Uganda mabuso okoto twabirekera chance but that isn't to say nti covid taliwo talina bakoze eki basse nabadde n'omusawo omu kugomu ku bakuuka abadde bajjanja ba covid emulago nantegeeza nti akawuka ka covid mwekali katulimu naye nategeeza nti akawuka kano inisho kawuka akakuluma bwe kakuyingira akaamaanyi akasobola okutta oba akasobola okunafuya gye kakoma okuvaako bwe kagenda ku muntu omulala kakendera amaanyi bwe nkusiiga nga nfunamu nga nze mba mpeweera bonsiiga akanga konsize tikabeera kamaanyi nga gwe akasooka okukukwata kaki kyotegeeza nti bw'ofuna ka covid kati gobonobaako munno ojaba omwadde katono tikabeera ye bwe yaŋŋamba si bigambo byange scientifically by the way era amawanga agamu part of the original plan nga covid yakajja yali nti mbungereza because bwe baleeta bwe mubeera nga muyina strategy bwe babeera nga mugenda mu lutalo because covid was a war bwe mubeera nga mugenda mu lutalo tebeera strategy emu muleeta different strategies ne mutandika okubala eno eri bweti eno etukola bweti eno etukosa bweti kati ne mulondamu the best emu ku strategy eyalekebwayo nga waliwo n'amawanga gali gagiconsider nga mwali ne Bungereza ne Denmark waliwo n'amawanga gagikozesa mu kimpowoozi yali nti tetuyaayaana tukaleke kasaasaane gye kakoma okusaasaana abantu gye bakoma okufuna ki immunity baguguba nga Uganda ne Tanzania ebyo si byange bisaagala mugambe nti nze nkola research era temumusquating nga banaffe abatulaba naye yakoze yajagenze mu research nze nkola research bebamugamba abasawo abamu bye bajja boogera ne strategy zimwe ezibadde mu nsi z'okulwanyisa ki covid ne Bungereza ekiconsidering nga ne Bungereza mu kubala kwayo yagamba nti yali eyinza okufiirwa 1/4 of its population kimu kyakuna ekya population yaabwe ne bagamba that is very dangerous engeri gye bakivaako ninga baali bateeseteese nti tusooke tukireke kisaasaane abantu bajja kutuuka ekiseera nga balina immunity. Okay, webalinye mukulu Charles Joseph njagala okubuulizaako ffe bannayuganda kiki tuyiga mu kufa kwa Magufuli amidst Pierre Nkurunziza ayakafa mu omwaka guno nga gwakatandika the two presidents and the key ones the energetic and the young ones ffe bannayuganda tuyigamu ki mu ekyo? Of course twongera sina bannayuganda bokka ensi yonna nkugambe ndi Magufuli agenda kukozesebwa ng'ekyokulabirako nti bannaye bw'ozanyira mu covid kino kyekikola ki kikibawo because n'Enkurunziza era naye yali yasulayo gwa naggamba mu campaign yali yasulayo gwa naggamba President Museveni mu lukisakisa oba mukisa agenda kulabikanga ye nga hero agenda kulabikanga era yaweereza dde obubaka obukubagiza but ekimanyi nti mutima gwagamba nti namugamba yali tawulira kushegera whether yembeera eyakireese oba nedda but kimwejjeereza kwegamba nti olwofuna omukisa ekintu ne kibaawo n'ogamba nti nabagamba abo nga tebakola ki tebawulira nti okubeera cautious okwekengera kintu kikulu bannayuganda okubeera nti covid ebiwambulyanga bino tulina bitwala seriously
kiyinza okubeera nti engeri gye kyayisaamu ekimu kye tulina okumanya ba researcher balina okuba nga bali eyo beetakula emitwe lwaki abaddugavu akawuka tekaabaluma kubanga okusinziira ku ngeri ku kyali mbazungu bali ne mu Africa ne President Museveni okutya kubanga mu nsi batubeera tukola ebintu lwa nsonga ezi nsonga bbiri ekyo kye twogera mu lujjudde n'ekyaffe kye twesigaliza emira ekisinga tubeera tukola ebintu oshegeera oyo kye twogera mu lujjudde n'ekye weesigaliza waliwo gotera okukyaza wano tamale yatera okwogera ebintu ebyo nze ndi muntu musunsule musitira kwagala byogera ebyo ebiti ebyo yatera okuwabwa example ayinza okugamba nti bw'oba okwana omuwala oyinza omuwaana n'omugaa oli mulungi neddala ddala kyobeera omwagalako okitegeera naye bya tamale ebyo sibikola si byayo yebadde okumpimpa eyinza okulaga abantu kakati ensi bwebeera nga etambula nga erwanyisa covid okitegeera naffe abafirika nga tulwanyisa covid tulina okwegendereza nti nkugambye nti ba researcher balina okuba nga beetakula lwaki abaddugavu akawuka tekaabatta kubanga baali balinze ntwali tugenda kugwa bugwe nga nswera yes ne President Museveni nenkugamba nti yes bino byonna yabikuwa naye kyatagamba yali tasobola kyogera yali tasobola kugamba nti nina okutya ensonga lwaki yayayana nnyo put up stringing measures yali akimanyi nti health care system ye eripuwa Uganda wano situwa ntwali tuweza ventilators oba ICUs eziwera 5 nti twabala nti ne bwebeera nga cabinet namba ekwatiddwa covid bali balina okusalawo minisita kigwe bajja ku ICU bed omwafe omulala agende mu maaso kati gwe nakunkunya data ina kyali gwe wali to standing a chance nga covid yatutabukira oshegeera so it was one of his fears by chance by luck ne tubeera nti abaddugavu kyaka twali tulina immunity ey'enjawulo kati ba research eri balina okuddayo okwetegereza abaddugavu lwaki tekaatuluma and you don't know mweno covid vaccine ejja oba it could be one of the researches ze bagenda tukolako ochegera anything is possible nati kakata mukolo chamuzi natuli mukwebuza wana Uganda chichi chetulina okwiga mu kufa kwa Magufuli naddala mu Tanzania fe wana Uganda omukisa gotulina at the moment nti bakabaga ekibi kigwana wala ekibi kiriko kyalike wala ofute tetunatuuka twalikoze tutya mukasera kanu kwandabya ddala kirumba twalikoze tutya kubanga bagamba nti waliyo covid strain endala empya tetumanyi bulungi strain eno oba ddala ddala eri very dangerous oba egenda kuspreading ensi yonna ng'eno wabula kye tuyinza okuyiga beyond Magufuli n'okufa kwe one twali tulowooza nti covid ajja tuyamba okutereza health care system amalwaliro tugatereze ebikola bikole ki tubeeyo